Popin Media. Kidiba kino nkirimirako muddo era gugoba nagutaddeko. Ogwo omuddo tugujjako ne tuguwa ebyennyanja. Tugugatta yemu ku mmere y'ebyennyanja bye zirya. Kasita gukula gwalirira ku gundi ku kidiba kwonna. Kati bw'oguyoolako bw'oti gumala ne guddamu era ne gumera mu nnaku ntono. Nasimye ebidiba 3 ng'ebibiri bya ngege ng'ekimu kya mmale. Wano kye kidiba eky'engege n'ekiddako wali then ekisembayo kye ky'emmale. Kati akatimba koolaba akali kungulu akayero ako kayamba ebinyonyi ebiva mu bbanga okusikamu ebyennyanja. Kati kidiba kino tukikola nga mulimu pipe eyingiza amazzi okuva wali mu nnyanja then n'egafulumya. Kati buli kidiba nkiteekamu, buli kidiba kibeera ku fuuti 5 ku 10. Kati nkigendamu ebyennyanja 1,1000 ze ziri muno ne muli ne mu mmale. Nalengedde ki era ebyennyanja byangu byakuleeta ssente kozi nabyo bireeta ssente mu myezi 6 biba bimaze okukula ogw'omusanvu n'obijjamu. Ate tebirwala naagula eddagala kitegeera byangu kale byangu byakulunda. Just obigulira mmere tebiriiko nti byalwadde nti waleese omusawo nti byakoze bitya nti babijjeko omusaayi bagutwale Makerere bagukebere nedda. Mu wiiki buli wiiki eno nina okubeerayo. Buli wiiki eno nina okubeerayo. Basulamu emmere bwonna buvaayo ne buli. Ebyennyanja byangu byakulunda kye kintu ekyangu ky'okulunda. Kasita oba ne space.